President Yoweri Kaguta Museveni atongoza kampuni ya L.Victoria Logistics ngeno egendereddwamu okukendeeza ku bisale by'okutambuza amafuta wano mu ggwanga. Ngeno yatandikibwawo mu Mei wa 2015 nga mu kiseera ekyo yali eyitibwa Mahati Intra Uganda n'ekigendererwa eky'okukyusa ebyentambuza z'amafuta mu mawanga okuli Uganda, Rwanda, Burundi wamu ne Democratic Republic of Congo agamanyiddwa nga landlocked countries. Omukolo guno guyindidde bugiri bukasa ekiri e Kawuku ku luguudo oludda Entebbe nga President Museveni asiimye abaddukanya kampani eno olw'okusiga ensimbi mu Uganda n'ategeeza nti ebyenfuna by'eggwanga lino bisobodde okukula olw'enteekateeka ze balina ng'ekibiina ekya National Resistance Movement. And once you enter the market of Uganda, you are talking about the market of Congo, DRC, you are talking of the market of South Sudan, market of Rwanda, Burundi. So this is really a gold mine for investors. President Museveni era akubiriza bamusiga nsimbi bano okuteekawo enkola endala nga bazigatta ku y'okutambuza amafuta kubanga kati enteekateeka y'okubbulula ebyenfuna by'eggwanga lino kyenkana ewedde. Having fuel getting off the roads, you are targeting that rationalization of the economy. I'm glad the proprietors have, and also the ministers have assured the country about the zero chance of pollution of petroleum in the freshwater lake. Ye Minisita w'ebyemirimu n'entambula General Edward Katumba Wamala ategeezezza nti projekiti eno yakuyamba nnyo mu kukendeeza ku nsimbi ezisaasaanyizibwa mu kutambuza amafuta. Adulteration. Sometimes people wonder why the fuel they get in their vehicles is not good. This happens because of some of the improper means by which our fuel is transported. Traffic congestion. If one of you have been moving on Ginger Road of recent, you know what's happening on that road. Road accidents and related non-tariff barriers that cause delays and increase the costs for transportation. It is a deliberate government policy to reduce the number of trucks ferrying petroleum products on our roads from Kenya, Kisumu, Eldoret to Uganda. This effort will greatly reduce on the high road maintenance costs, traffic congestion on our roads, and the frequent associated road accidents. Minisita w'ebyamasannyalaze n'okukulaakulanya ebyobugagga eby'omu ttaka Honorable Ruth Nankabirwa asiimye aba Mahati Infra olw'okutendeka bannayuganda n'okubawa emirimu ng'agamba nti projekiti eno yakuyamba nnyo mu kutumbula ekitongole ky'amasannyalaze wano mu ggwanga. It's made in Uganda. And I don't think there are many Ugandans who know that Uganda has upgraded to that level where we are manufacturing huge ships. We've been talking about electric cars, and it is exciting. This is equally exciting. And I was assured by the chairman that we have staff from the Ministry of Energy, Ministry of Works and Transport, Ministry of Water and Environment being trained here. Thank you so much for that intervention. Yakulira olukiiko olw'okuntikko oluddukanya kampani eno eya Mahati Infra nga ye Dr. Steve Mayinda ategeezezza nti okutambuza amafuta wano mu ggwanga kibadde kizibu olw'ensonga nti bakozesa nguudo, wabula n'ategeeza nti oluvannyuma lw'okutondawo kampani eno okusoomoozebwa kuno kwa kufuuka lufumo. Efficient and sustainable solution to decongest the roads, ease border post traffic, and reduce the turnaround time and cost of moving fuel from Mombasa to this place. Nzanet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.